kwebike ngebikunta bya jaja ulakwambalanga koti ngengato za winter ulangiti kwebike ngebikunta bya jaja jaja chizongozongo Big from here can be accident. Work hard, no time to relax it. Amanya gange nze Mukwaya Isaac nga nva mu Soft Focus Media. Olunaku olwaleero tuli mu maka g'omwami n'omukyala Ssemanja. Tuzze okwebaza Katonda olw'obulamu bwe bayize bayitamu mu mbeera gye bazze babeeramu era nga tuli ku kyalo Namumira. Gye buvuddeko twalina omukolo ogwali omulungi ennyo, omukolo makeke Ssemanja nga bagatibwa era nga bafuna obufumbo obutukuvu. Omukolo gwali mulungi nnyo. Mukama azze abayisa mu bintu ebyenjawulo. Ebintu ebyenjawulo abawadde abaana, abawadde amaka, abawadde enju, ennyumba ennungi. Kuno yesinga era bagimanyinga Paris Paris. Amanya gange bampita bya Ruhanga Asa. Nkulira kitongole kye bayita Blue Nile Security. Era nze nsapurayinga aba security wano amaka g'omwami Deo Ssemanja n'omukyala we Dora. Ate nenziramu nensapurayinga n'abalala ku St Francis essomero lyabwe gye bazimba kuva mu musingi gwa wansi tuuka wano gye bali. Twebaza nnyo Katonda wa Deo n'amaka ge n'omukyala we n'abaana be. Deo ono omusajja waffe ono gw'olaba omusajja mugumiikirivu nnyo 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 ate akwata mpola. Ebintu yabikwata mpola ate n'atuukiriza. Omuntu ali twogerako ne mugamba nti Deo enseno gy'olaba akwata mpola atuuka gy'alaga. One by one makes a bundle. And for us we have a saying in Ruchiga ngu okugenda mpola n'omunyongo gwakahizibwa. I don't know how you would translate it in your own Uganda, I don't know. In a verbatim translation, it says that even the slowest animal finally reached the drinking point. So Deo naye bw'ati. Deo musiima nnyo wa mugumiikirivu nnyo. Deo musiima nnyo okukwata empola ate n'atuuka ku kyayagala. Amaka gano olwaleero omukolo gwa leero tuzze wano kubanga alina mukwano gwe father ava Roma azze kusabira amaka gano tebayita house warming. Deo yakwata mpola bannange n'ava mu musinge mpola yasooka n'agula kapulota akatono n'atandika okuzimba. Naye nga bwe mumanyi abantu bwe balaba ng'otandise okukola ekintu abangi bateera nnyo okukwagaliza, abamu ne bakuwayo kapuloti n'osasula mpola bw'ati bwe yakola. Naye n'azimba bulungi. Tulina mukwano gwaffe bamuyita Ajomo Patricia. Yagendangayo n'amugamba mpayo kasawo ka siminti n'akaleeta, mpayo kano n'akaleeta, mpayo kano n'akaleeta. Era Ajomo Patricia wooli weesomeko kubanga oli mukwano gwaffe nafa balala tujja. Kati Deo n'azimba bulungi mpola ennyumba ye yino kati maka agiyingiddemu already. Olwaleero tugisabira tukiyita house warming. In the real sense ayingira nyumba ye. Ate ekirungi yayingira nyumba ye ng'azadde n'omwana. Olwaleero tugenda kumubatiza faza jja. Era mu ssaawa ntonotono ekijaguzo kigenda kutandika tubeere bulungi. Bannange nziramu bampita bya Ruhanga Asa. Ndi mukwano gwa Deo. Tumaze ebbanga ddene nnyo nga tuli ba mukwano. Twatandikira wala nnyo Deo ng'akyatandika essomero lya St Francis
nga talina n'abaana talina n'abasomesa buli kimu kimuzalawa naye ne tumugamba Deo oguma kirungi kati omuntu bwaguma bizinesi oba maka oba biki buli kimu kyonna kitandika mpola n'okomerera ng'oli muwanguzi. Victors are never victors until they have started on the wall. Kati ngaffe aba security, some of us who know what they call battlefields, not until you shoot the first bullet then the enemy will respond, and when the enemy responds you also try to see that you can succeed. Ebyadeo byenyini ebyakola soka nakuba yakasooka nala bikivayo awo natandika mpola. Deo nkwebaza nebaza nnyo ne Katonda wafuna okutusaba tusinza okukwatirako. Enze Sekimpi Mike amanya agakola sente divo. Wano maka wetuli wano mbeera mutabani, ndi mutabani wa Ssemanja Deo era nga muzeeyi wange. Ndi muzukulu wa Falasko Sekimpi eyebaseerweza. Taata wange oyo mwagala nnyo kubanga mulabirako ebintu bingi nnyo ku nkulaakulana gyazze akolawo. Yali bubi mu kusooka kuba yasooka n'asoma, naye okusoma kikulu nnyo. Yasooka n'asoma, bwe yamaliriza okusoma n'ajja nga obulamu abuyiiya, naye nga mu byonna jjajja Falasko nga tannafa ng'akyaliwo, ng'era omulaba nga amugamba beera mukozi beera musomi, n'asoma n'amalako. So bwe yamaliriza bw'ati bulamu bw'okweyo bw'ekivubuka yabeera erweza awo bbanga, naye bwe yamala okulumba yunivasite n'atandika okweyo obulamu obubwe. Alina akazigo ke yatandika okubeeramu awo mu mukono awo mu bulamu era obulaba bwakweyiiya nga yenna n'endabika yennyini togiraba nti ng'embeera yakutandika butandisi. Then yaddako ku ssomero awo aga Bishop awo, Bishop West awo agasomesezaamu ne bamuwa omuzigo ng'era abasomesa bwe babeera. N'atandika ng'abeera awo ku ssomero awo wasomesa, bamuwa zi department ng'azikulira, bamuwa okusula, ng'era wabeera nga tugenda ne tumulabako okumulambula ng'era muzeeyi. Kati obulamu bujja butya okweyiiya, alumba esseeta eyo, essomero baliyita Namiryango eyo, Miryango Boys. Bwe yalumbayo n'alabanga kwegamba akola bwe bamusasula akasente bw'akasevinga. Okusevinga nno kikulu kuba naye kyemuyigiddeko okusevinga akasente, okola kino n'osevinga, okutetenkanya. Then naye bwe yafuna ekirowoozo awo n'agamba naye mazima ddala someseza amasomero gano gonna naye nga tagavuddeemu naddala Bishop awo ng'eno akola ng'ate eno bwayiiya naye ng'akyaliyo. N'atandika essomero lye wali balita St Francis Namiryango erisaidi liri seeta awo, kilomita emu okuva esseeta awo. Bwe yalitandika najja ng'asaba abazadde, olwedde yalina omusingi, abazadde bamumanya akwata bulungi abaana, asomesa bulungi, omwana gwakwatako akola ki, ayiga. Kati kyeyakola n'atandika essomero awo St Francis Namiryango erisaidi. Essomero eryo likoledde ddala mu sseeta. Kati ndowooza amasomero abazadde bajjeyo abaana mu masomero amalala ne babamuleetera ku lwa standard essomero liri gye likola ki, gye litambulira, kuba yalina rooms 2 ze yatandika nazaawo mu kusooka, era yali nnyumba ye. N'afuna ekirowoozo kyonna naye ennyumba yange eno lwaki sigikola ki, sigikolamu essomero. Najja nga yeeyiiya mpola. Essomero kati ligezze lya kalina. Awo ndabira ne ngamba nti ddala Mukama wa kitiibwa okuba nga amuwadde obuvumu obwo okusobola okuba nga alina essomero lisomeseza abaana bangi kati kuba lituuza P7 abaliyiseemu. Kati ekirala kye mulabiddeko nti bw'amaze ate okuteekawo essomero n'atandikawo okufuna kasente, n'ateekawo amaka gano ge tulimu gano goolaba gano gonna matiri bonna wosobola okujja ate nga tagazimbye nti mu kibuga. Kali kituwa kyakuyiga kinti osobola okugenda mu kyalo n'ogula ettaka yonna wakulaakulana n'oteekayo property ng'eno, kiba kitegeeza nti ekitundu nakyo kikulaakulanyizza
n'embeera y'ekitundu. So kakati neebaza Katonda ku lwa muzeeyi wange oyo Ssemanja Deo. Bingi by'osobola omuyigirako, property z'alina, amamotoka g'alina gonna gaago galaba gapaakinga, naye kati bamuyita muzeeyi Deo. So olunaku olwaleero lwa kwebaza Katonda nga lwe tuzzeeko ffenna okuŋŋaanira wamu. Twebaze Katonda ku lw'obulamu bwa muzeeyi Ssemanja Deo ne famire weeri. Alina omukyala beeyagala, n'embaga era twagirya, mukolo gwali gw'amaanyi. Ng'ogyeko ekyo bazadde n'abaana baganda bange we bali wano era bali manju we bakola mirimu. Abaana ate n'abakuliza mu ddiini. Musajja musabye era omukubira akasimu ku Sande, muzeeyi oliridda wandi ku church. Yaseetingawo essomero St Francis na Miryango Hillside, kakati asobola okwekozesa ate asomesa abaana ne bayiga. Bw'otuuka ku ssomero liri abaana bamanyi Oluzungu, ewaka Oluzungu lwe lukola. Kyemuyigirako ekyo okulaba nga buli kimu kimutambulidde bulungi. Nange era bwe nkula neegomba okubeera nga muzeeyi wange, mbeerewo ne property nga bw'olaba. Nze ndi mu bidongo naye akwagaliza. Oba oli awo nakubira akasimu, divo leeta ebyuma ku ssomero eno, baana bakubemu ku kadongo, n'otwala n'akuwayo akasente naye n'obeerawo. So namujja okubeera nti muzeeyi wange, namufuula ate mukwano gwange. Kuba ne bwe mbeera n'ekizibu kyonna neetaaga 10,000 ne mukubira muzeeyi munnange, ndimu kasitaaka akusindikira 10,000. Kyekiriwo. Mwagala nnyo, musajja mukozi, muyigiddeko bingi, mulabirako ate ayagaliza. Amanya gange nze Eugene Kiwalabye, nga ndi wano mu luggya lw'abaana bange, nga obansookere ku mwana owange gwenzaala. Omwana owange gwenzaala Edotya Nakalembe. Omwana oyo namuzaala era ng'azaalibwa Kabuwambo mu Ssingo. Nze taata we. Era omwana oyo namusigaza nga mwana muto, kubanga maama we yamuleka muwere. Embeera naye era Katonda n'annyamba n'akula n'atuuka okusoma. Bwe yamala okusoma n'ajja Mukono eno. Mukono n'abe gye yamalira emirimu gye, emisomo gye. Amala emisomo gye n'asigala eno. Bwe yasigala eno kwe kusanga mwana munne Deo. Ne bajja babeera bonna, nali ndi awo nga bajja bantegeeza nti manyi nti nga nti eyo nafunyeyo mwana munnange. Kwegamba ekitegeeza nazaala omu, kakati nina babiri. Kakati embeera ne babeera bonna, naye nga kyesinga obukulu omwaka bajja ne batuuka okugattibwa. Ne babeera bonna ne bazaala abaana, nga nze eno simanyiiyo, eggaazi eno nali simanyiiyo. Naye ekiseera kyatuuka nembeeramu nfuna obulwadde, ne bandeeta nendaba eggaaza. Neewuunya obukozi bwabwe bwe bakuyiseemu, kubanga nze kusinziira bye bankolera n'obukozi bwabwe ndaba nga baana bakozi, ate baana bampisa. Nekinyamba nange okuba nti nazaala omwana ow'empisa, ati kwega abaana bange bombi nga bampisa. Bakolagana, bantu balamu, ate bantu b'abantu. Nembeebazaako ekyo ekirala eky'obukozi, kubanga okusinziira ku byendaba bye bakoze tobibagwanyiza. Kubanga bw'otuuka ku ssomero lyabwe ate nga nawana awaka wennyini oyinza okwewuunya nga tukibawa nti babikola oba be babikola. Kubanga nze buli lwenzija wano namalawo omwezi mulamba n'ekitundu nga banzijanjaba, bantwala mu ddwaliro, bakola batya. Naye nga tewaliwo lunaku na lumu lwatabeerawo bakozi. Taata agamba tukole kino tukole kiri, dola ate nga tewali awakana, wabula nga bonna bakolera wamu.
n'olw'ensonga mbeebaza nnyo olw'obukozi bwabwe, ate mbeebaza nnyo olw'okwagala abantu, kubanga bambi nze okusinziira ku bantu bendabye nga bakola, bannange ndaba nga kyanjawulo nnyo. Era mbeebaza ne bazimba ennyumba nze gye sirowooza nti ezimbibwa abaana bato nga bano, tolaba nti ekyo kya muwendo. Kale nno kikirungi buli asoma essaala bambi abasabire. Nze ekisinga okuntiisa ebbanga lye namala wano nga saagala badde kiro, kubanga okusinziira ng'embeera kati bwetambula ndaba nga ndi mweraliikirivu, kubanga kakati omuntu kyokoze ate ye kyakuggyako kyayagala. Olw'ensonga eyo buli asoma essaala nsaba abateeke mu ssaala zaabwe, Omukama abayambe basobole okweyongerayo mu maaso n'obulamu bwa Katonda abawa bumala. Ebyo byonna tubisaba, mbasaba nga basabira nga bayita eri Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amanya gange Mrs Ssemanja Deo, mutabani w'omugenzi Francis Sekimpi, kati yeebase erweza wali Mukono. Nazaalibwa Lwezaawo y'omwami n'omukyala, omwami Sekimpi Francis n'omukyala Nakafu Joyce. Nasomanga abantu abalala bonna, nabeeranga omwana omutongera abantu abalala bonna babeera, nengeza okulaba nga asomera awo ku Bishop West, nengenda ku Bishop Senior Secondary School gye nava nenjoyininga obusomesa, nafuna certificate, nefuna diploma, nemana nefuna ne degree mu busomesa obwo. Newankubadde degree yange sagicelebrating nnyo ng'abalala bagiteeka ku babuukabuuka ne bakola ki. I took it kubanze ebyobuyigizi bange nabitwalanga mpola mpola era nga bw'omanyi badde nkola ebyange. Kati mbadde nkola nga neegombanga nnyo era nga nali nga nkula nga neegomba nnyo okubeera nti nkola essomero good enough era Katonda n'alimpa. Nenkola essomero bayita St Francis na Miryango Hillside. Essomero eryo nalibbulamu taata wange omugenzi Francis Sekimpi. Era nalinganga mbeera awo nga nyamba nnyo baganda baye nga bakola amasomero. Kati ng'omwami Mayanja Jackson nzina muwa ekirooto eky'okutandika essomero era n'alikola ne muyamba nnyo, nabeerangayo nnyo. Tulina muganda wange omukagwa era naye alina essomero bayita Joy Kindergarten Primary School. So ebintu by'amasomero bino bituli mu musaayi, tuli basomesa. Nze ni musomesa w'abantu bana ab'ebitabo, ab'obwongo, abaagala okufuna zi degree ne masters. Muganda wange ono Mayanja ye musomesa wa mupiira. So ekintu kino tukirina mu musaayi. Newaffe abasomesa abasinga bangi, baganda bange basomesa bangi gye bali mu famire omwo. Neyo Nasanga, neyo Aneti, Nakanyiga, n'abaana baffe balala bangi basomesa kati basomesa. Kati mbadde mu kintu kino eky'obusomesa okumala ebbanga ddene, emyaka kati ngenda mu 2. Newankubadde siri mu ntino nti nkikaddiyiddemu nnyo naye nga gy'emyaka gyegyo. Era neebaza Katonda nti nkikozeemu ebintu bingi. Nsobodde okuweereramu abaana bange, nsobodde okwebeezaawo nga nze neebeezaawo nga Ssemanja Deo. Nembeerawo, nembeera mu bulamu bwange nga bondaba. Ojja kunsonyiwa oba kati nagenda ne nfunamu problemu y'amaaso. Kati naye nga mbeerawo bwentyo mpola mpola. Mbadde mu kintu kino nkikozeemu, mpasizaamu mukyala wange. Bano abasazeewo okujja mu maaso g'Omukama, mu maaso g'omusaserooti, mu maaso g'ekibiina kino, tuyinza okugamba nti kino kiva kitudde ku leva endala. Bakristo baganda bange bano abayingidde nga bali abantu babiri, kati mbalangira nti bafuuse omuntu omutukuvu
nakati. Omukyala omukazi Nakalembe Dorothy ali afumba mmere era tukoze ebintu bingi naye mu bulamu buno. Nebaza Katonda nti abadde mukyala mugumiikiriza nnyo mu bulamu bwange. Kati tuzze wano olwaleero okulaba nti nebaza Katonda still olwa kino kye natuukako kubeera nti nafuna ennyumba agizimba kikyali kirooto kyange. Nalina ebirooto bingi era Katonda nga bazze era abintuusaako n'okusaba okungi nnyo kuba kulungi omuntu ali mu Katonda atuuka ku bintu bingi. Nja kwebaza bonna bonna abankwatiddeko nga nzija nkula, mukwano bange, baganda bange, mama wange oyo mwagala nnyo kubanga ye abaddengawo mu biseera byonna nga nzizaamu nnyo amaanyi. Muganda wange waliwo muganda wange oyo kagwa oyo wajjo ekindagatteni tumanyi okutulamu okwo ne tweteesaamu tumanya nti tukoze tutatambuza tutya ekintu. Sister wange bamuyita Nakandi Harriet, bambi mwebale nnyo. Baba wange Sesanga ono ali awo kati yagula ttiimu y'omupiira gyokumulaba ali awo musajja munene wande. Bonna bambeereddewo nnyo. Mukyala wange nno Nakalembe Dorothy era ate ye mwebaza nnyo nti sooka mukazi mulungi abeereka naye talina nnyo buzibu, akuziza abaana mu ddiini nga bwe nkyagala era ng'ensi eno bwetulagira. So twewasa namwanjula bembaga, abantu bangi baaliwo era twasanyuka nnyo okulaba nti embaga eyo yaliwo era tujja kukola ebintu bingi naye. Kati twazimba ennyumba eno era nga bw'ogiraba bakola amaka gaffe malungi nti kyali kirooto kyaffe nga ndaba nnyo abantu ababeera mu mayumba amalungi neŋŋamba newankubadde ndi musomesa nina okwewaayo nange nenkola ekyo. Njagala okuzzamu abasomesa baganda bange era mikwano gyange amaanyi nti kino ebintu by'ensi eno buli maaso olw'okibeera kyoyagala in case oteekamu amaanyi mangi, oteekamu obwongo bwo okusaba n'okwebaza Katonda. So nebaza Katonda olw'ennyumba eno twagizimba. Engineer wange muganda wange Sekimpi muyita Uncle C yazimba ennyumba eno bulungi nnyo era nenjagala nnyo nti bwe nali nkyagala bwe yakifulumya. Kati olwaleero lwakwebaza Katonda lwa famire yange eno n'obulamu bwange ne father ono atusabidde olunaku olwaleero. Mukwano gwange nnyo mbadde nga nzija mbeera nnyo naye ebbanga lyonna n'ebirungi byonna benzize nga nzija nfuna. Father abaddewo nnyo nga nteeka nnyo musaala ze. Kyendabye nti obulamu bw'ensi eno nga tukyali balamu omuntu yeetaaga nnyo okubeera ne Katonda. Omuntu atali mu Katonda omutima gwe si guba mulungi. Omuntu atalina Katonda tasonyiwa. Omuntu atalina Katonda anyiiga nnyo buli ssaawa. Omuntu atalina Katonda ku mutima anyiigira nnyo baganda be, mikwano gye ne kitaawe yennyini asobola omunyiigira. Naye nze taata wange nebaza nti yafa tuli ba mukwano era nkyakukipinza omukwano ogwo nti namubbulamu n'essomo lyange. Buli lwenjogera ekigambo Francis ndaba taata wange. Ebifaananyi bye bingi nnyo biri mu ofiisi yange omwo. Nze siyingira mu byabufuzi ng'abantu abalala era sibyagala kubanga nze ndi mutiitiizi. Saagala nnyo ebintu byakunteera ku pressure ebyo. Ndi musajja wa mpolampola. Ebyo byokunteera ku pressure ate kino I don't want that. Sibyetaaga ddala. Nzize nga ebintu bino mbikola ngeri ya mpolampola. Kyova olaba neewanga awo oba ojja nateekawo abasirikale ntya kubanga abamu bakulaba ng'ogenda ebintu by'okolaakola balina ebirowoozo birala nnyo. Sigamba nti saagala bantu naye njagala okulaba nti mbeerawo mu bulamu bwange buno obutono ennyo nga ndi mulamu ebangira kubanga tuli mu kyalo eno nga bw'olabyeyo. Nasalawo neŋŋamba ekiri mu Kampala abantu kye basinga okwetaaga ennyumba nga bw'eti nange ka neezimbira ekintu ky'empulira kye njagala okubeerako. Kakati nga bwe nakugambye nti tugenda kwebaza Katonda wamu n'okubatiza omwana waffe gwe twazaala. Omwana oyo yayita mu bizibu bingi
nti mukyala wange yali lubuto tufuna akabenje emmotoka batemamu muteme n'emmotoka eyo eri awo nkyamu nnyo bamusika musisi mu mmotoka bamutemamu nali ndi awo ne bankubira essimu nti yali akava wano ewaka nankubira essimu nti emmotoka efunye akabenje baalimu ne mutabani wange oyo Gerard driver naye Katonda yamba buyambi yali lubuto wa mwana oyo kasubiza okubaza Katonda lwekyo olwombo yamuyisaamu na byonna tubadde naye ebbanga lino lyonna. Nze Ssemanja njagala nnyo abantu era njagala nnyo ebintu ebyokubeera awamu era njagala nnyo enkulaakulana mu bulamu bwange njagala nnyo ebintu ebirungi nze ni muntu wa bintu birungi ate era njagala nnyo obulamu nze ebyokufa sibyagala era singa obulamu bwali bugulwa ng'otekayo ku ssente nubwo Katonda addira byanyongera emyaka 10 zina ne badde sente zange zenkola nziteeka mu bulamu nenga kati zino nzisevinze za kunyongera emyaka nga 3 naye obulamu bumpi nnyo obulamu bumpi nti omuntu saawe naabuvaamu nenga tunabuvaamu mbirivinga nti omuntu yandibaddeko ne famire ye nga mweyagala era nkimanyi nti mu bulamu bw'ensi eno ekiyinza okuleetera omuntu essanyu zi achievements z'oba ofunye ate buli oba ogifunye laga Katonda nti ekintu kino kyofunye okyagadde kubanga asobola okwongera ebirala bingi so kati n'abantu abali mabaga abali yonna gye bali baagala nnyo kintu kye bakoze ate obulamu buno babukuume nnyo kati nze bwe nkeera ku makya olw'okuba njagala nnyo obulamu bwange bwe bannazuukuse seebaka nnyo nze nsula mpulira naye ng'otomumanyi nange tunnyumira ng'abantu abalala nsula mpulira era nsula ndowooza nnyo ki ekiddako enkeera ng'egye n'essomero liri ndi wala n'essomero eryo nti nina okumanya ki ekiddako enkyangenda kukola ki bwe bityo nimbira nga mmanya nti abasomesa bange bagenda kulya ki abaana bagenda kusomesa batya nkeera nnyo ku makya nkeera ku makya nenaaba ng'abantu abalala bonna nensinya amanyu gange bulungi ngenda okuba nga ndi bulungi mala nensinya amanyu gange nengenda ku jimu yange awo eno love tujitwale mu kisenge just you and I on a single bed tukole love tujisige ku bisenge eno love tujitwale mu kisenge just you and I on a single bed tukole love tujisige ku bisenge tukole love tujisige ku bisenge twelabire wali emitwe n'ebirenge tujisige ngalangi ku kisenge gwenange baby tejja tusinga tusiyiyanga amatoga matanga munkubo bamubuyaga tusonga abatatwagaliza batulimba bagamba ma player I got many suitors baby bakusudia bebatulaba nga bekweka kubanga tubajjukiza we were meant for each other baby nze nkwagala yeah. No love to jitwale mu kisenge just you and I on a single bed tukole love tujisige ku bisenge and I love to jitwale mu kisenge just you and I on a single bed tukole love tujisige ku bisenge unu baby ndagalira dala katika kawala yanungira edagala ni committed nate sirisagala chifasalira bagamba chibagamba ndagala she got it from Camilla na Bugatti somebody tell her that Camilla Illuminati ne ojimu yanga mu nyumba ekikulaga obulamu engeri mbwagalamu ndisagala kufa kati mangu era nembere emyaka gyange giwera ndaba abantu nga bakaddiwa n'abaana bange bandaba nga nkaddiye tomanya nti ye mzee yabeerawo mzee n'abekaddiwa mzee n'abeera nga muvubuka mzee n'abeera mu myaka gye nga bwomanyi kati nkeera nensinya nenaaba nengenda mu jimu yange awo nenyambala ng'omuntu era nanga bwabira nemyaka kyayikange kyala wange oyo ng'ali awo akategeka era ye antegekera nnyo ku makya abeerawo nga ntegekera nkwata emmotoka yange nenvuga neŋŋenda ku ssomero ku mulimu gwange nze nsiba mu ofiisi nga ntudde nsiba ku ssomero nga ntambula nkola supervision zange
nimani nkomawo era nenzirayo ku bizinesi zange za bulijjo. Nze njagala nnyo awaka wange, siringa ndowooza abantu abalala, naye nze njagala nnyo awaka wange oba njagala nnyo ebimuli, era kyovula wano nateekawo nnyo ebimuli wano. Ate nenjagala nnyo Bikira Maria. Oli Mukatuliki? Nze njagala nnyo Bikira Maria. Njagala nnyo Bikira Maria ng'omusajja Omukatuliki, kubanga Bikira Maria naye yagalanga nnyo ebimuli. Ate Father Waswa yanjigiriza nnyo okwagala Bikira Maria. Tukyali mu maka g'omwami Ssemanja. Kakati mwami Ssemanja, bubaka ki bw'otuwa ng'abavubuka abakyali mu mbeera etandika, embeera ey'okujja okulaba nga nabo babeera bulungi? Nze nga Ssemanja Deo, obubaka buyinza okuba abavubuka, kuba kati nze sikyali muvubuka, ngenda kati nfuuka omuzeeyi tugenda okuba abataka bakuno. Abavubuka bano nso mbagamba bwe nti mube n'essuubi, mube n'okwagala kye mwagala. Muzungu sometimes akiyita goal, mube ne goal. What do you want in life to be? What do you want your life to be? Bw'oba n'essuubi buli kyoyagala okifuna. Bw'ogamba nti njagala kugula emmotoka nnungi, beera nakyo ng'okirina mu bulamu bwo nti njagala emmotoka ennungi. Kati nze nkugambye nti bwe navanga nali nga nkyasoma obusomesa, nayagala nnyo okukola amasomero. Era njagala nnyo okukola essomero. That was my plan. Era nga kyensaba Katonda, nga nsaba Katonda. Era nekugamba nti nayagala nnyo okubeera n'amaka malungi, ne famire ennungi, n'omukyalo omulungi, n'abaana balungi, n'emikwano emirungi. Ekintu ekyoyagala okuba kiremereko. Never give up. Bantu bangi bajja kwogerera abakola bonootera okituukako, naye bw'onooba onootera okituukako ate awo wabeera nnyo okulwanagana okungi. Kakati kye mbagamba nti mukole nnyo n'ekirala, kola nnyo, kuba omuntu akoze nnyo afuna bingi. Tukole nnyo, mukole nnyo, abavubuka bakole nnyo, ate n'ekirala babeere nga baagala Katonda waabwe. Omuntu ali mu Katonda ate n'ebintu bingi bimutuukako. Ate basabe nnyo nti bw'osaba Katonda musabe kyoyagala era kiremereko. Kati nze nayagalanga nnyo kuba embaga, netabanga ebifo okufa nga tanaakufa. Yaŋŋambako nti nja kukubira embaga, naye unfortunately naafa nga sikoze eki nga taginkoledde. Naye nasanyuka nnyo okulaba nti nagikuba kubanga it was a good wedding. Nayagala okukola ebintu by'ensi eno, ensi byekubanja, ensi etubanja ebintu bingi. Gezaho okulaba nti ensi byekubanja ogenda obikola. Ate ngo tekivudde mu ndowooza z'abantu balala, kyeteekemu nga ggwe nti nina okuwasa, nina okuzaala abaana, balina okubeera mu masomero amalungi, nina okuvuga emmotoka ennungi, nina okubeera mu maka amalungi. Temujja kuzimba mu makalina nga Katonda ffe bw'atuyambye, naye bw'oba osobola ate Katonda asobola okukuyamba naawe n'obeera ekyo. That buziba nga edream yo. So n'ekirala, abavubuka bano bayiga okwegerera. Oli omusajja yagera n'ayemba yambala ki size yo, nga toyambala size yo, biki bambale size zaabwe, babeere mu ekyo kye balina okubeera. So si kulowooza nti olwokuba ndabye Ian avuga emmotoka mpya naye kange nenjikole ki, toyinza kumanya Ian sente zijja okubeera ng'akola ekyo. Kati nze bw'ondaba nga nazimba amaka malungi, nvuga emmotoka eri gy'olabye empya, you don't know where I get my money. Nze sente zange nga ziri obvious nti nzijje mu busomesa, nakola emirimu mingi, nabeerako omutimbi w'emikolo. Nakola nga zi compound zino nga nzikolera hotels, nga seeganya mulimu nagumu, nga bwe navanga mu class nga maani ngenda ne ntimba emikolo gy'abantu, nenkola compounds. Kati nga zino zi Jenny hotels, nze nazikoleranga compound zaabwe, zi riders nze nakolanga design zaazo, nenkolanga uniform z'amasomero, nenkola obubonero, nentimba, nakola ebintu bingi nnyo. So abantu abavubuka bano buli mulimu gujja mugukole. Finally Katonda abako step gyakola ki, gyakuteekako. Ate Katonda agenda kusanga ng'otagalatagala. Bw'oba oli kubusomesa, beera omusomesa naye ng'okolako akantu akatono naawe balibala kayinza okubeezaawo. Ate muyige okubeera ku mirimu nga bigamba, munywerere ku mirimu. Olaba kati nga guno omulimu gw'oliko,
beera ku mulimu ogwo. Nze nina belief nti Katonda alina abantu bangi bakolako. Bw'aba ali kubasomesa asooka nadda kubasomesa n'agamba kale nekole ku musomesa wali ku St Francis oyo mutaddaawo. Naye kati omusomesa bw'ova ku St Francis ate n'otagala n'ogenda ate kusomerera ayinza okunoonyeza ku St Francis bwe yakuleka nga takuliiko n'atakusangawo. So agenda okudda akukoleko akukulaakulanye nga bwe yali ayagala kukulaakulanya ate ng'opaaluusa ogenze mu kukuba bulooka ogenze mu kuvuga boda ate ogenze mu kukola mu banka jjukira waliyo abaaliyo. Kati gw'olina okunywerera ku mulimu gwo n'ogubeerako ebbanga lyonna. Bwe Katonda bw'akulaba nga ekintu kino okinywereddeko amanya nti omwana wange ono ekintu kino akyagala kamuwa omukisa ajja tuwa omukisa nammwe mwennyini ajja bbawa omukisa mubeere nga buli kimu kyemukola mukikola ki. N'ekirala kyensobola okuwa abavubuka nti mwagale nnyo ebirungi, mwagale ebirungi. Omuntu ayagala ebirungi Katonda abimuwa. Nze nayagala ebirungi nze gw'olaba nayagala ebirungi nze nga buli kimu kinjagala njagala kirungi nga buli kimu kinjagala njagala kirungi. Era Katonda yannyamba I got at least sitomanyi nnyo Katonda mwebaza nti I've got some of it. So ndoza kyekyo kyensobola okuwa abavubuka babeere nnyo nga basaba Katonda waabwe basabe nnyo Katonda waabwe. N'ekirala baagalegale nnyo yagala nnyo baganda bo kubanga emikisa egisooka giri mu baganda bo mu famire yo mu baana bo bobeera bazadde ngo balina baagale ate n'ekirala basomese. Singa nze taata wange teyanjagala nakunsomesa simanyi kubanga sinze nali awo nti nannyo ennyama ennene nti nsobola okuba ebikonde no. Nali kye nalina okukola nalina kusoma nakubeera nti nasoma omulimu ogumbeezaawo gutali nnyo gwakusitula bizito kwata noni yange negendera mu kalaasi nentuula awo nenjogera n'abaana bange bazadde ne bajja ne banneebaza enough kwebaza kungamba nti Mrs Deo we balinyo okusomesa baana kyanteekangamu nnyo amaanyi nnyo. Ne taata wange oyo yampananga nnyo nti gwe masita wange weka gwe nnina nenziramu amaanyi. So gyali yeebaka emirembe naye nga yanjagala nnyo. Nange nebbanje okwagala abaana bange nebbanje okwagala baganda bange n'abantu mikwano gyange. Kati ndowooza ekyo kiyinza okubayambako ng'abavubuka wakati kozi n'ekirala kyensobola obbagamba nti beewale nnyo zi groups ezo si nnungi okulaba nti bakopperera. Nze bwe nali nkula nalina sayina group ziri awo nalina just mikwano 2 gumu nesambira kapiira kange si kapiira ka competition just kakwebeezaawo kwesanyukira. Naye nga bali baganda bange basaba nga bwe competition gye bali nga Mayanja yasamba gwa mulungi nnyo kulu wange oyo mwagala nnyo. So kati kyekyo kinsobola okugamba abavubuka beewala mikwano emikyamu. Kakati abatulaba tukyali ne Mwami Deo Ssemanja era nga abadde atubulirako ebimu ku buyinza otusobozesa ng'abavubuka okumalako naffe tubeereko obulungi. Kakati Mwami Deo njagala otuweyo akatalekeka mu ddakiika 1-2. Ombuuliza akatalekeka kensobola okubeera nga sisobola kukeerabira. Nze Ssemanja nsiima mukyala wange Nakalembe Dorothy. Mukyala wange oyo mwagala nnyo. Andabiridde abaana bange abaana baffe abalabiridde nnyo ate abagadde nnyo abaagala nga bwe bali. Mukazi wa gonjibwa mukakkamu nnyo tasaba nnyo Katonda we. Nali simanyi nnyo genda nnyo mu kusaba nnyo all the time nobeera nga ofukamira Katonda omwebaza. Naye nkiraba nti anzijukiza nnyo okusaba. Nalina eddiini nga nange njagala nnyo Katonda. Naye mukyala wange ono Nakalembe musabi mulungi. Mwebaza mukyala wange gy'oli yonna nkwebaza nnyo. Weebale nnyo okubeerawo ku lwa Ssemanja Deo bbaawo omwami wo. Weebale nnyo mukyala wange era mmanyi nti as we live together obulamu bwaffe bujja kuba bulungi. Ekyo nsobola okubeera nti sisobola kukyerabira, sisobola kukireka, sisobola kuleka nga sebaziza mukyala wange oyo. Kozi n'abaana bange kati ng'ono gw'olaba ajja ono ani ono
Daisy nakandi mwana wange oyo naye mwagala nnyo nti she's bright n'abalala bonna bali bright nnyo katono Daisy nakandi kandi Daisy kyala wange oyo amuzaala n'abalala tojja kusobola balaba ndowooza gye bali eyo mbagala nnyo so naliko bwe nti nange njukira nabandirako era njagala nnyo okubeera n'abaana bange nnyo bwe nti mulerako ne twogerezeganyaamu njagala nnyo okubeera n'abaana bange nnyo kyobola nkipinga nnyo nga ndi at my home ano sobola nayo babuuzaako okubuuzako you can talk to you say something to them. You say something. Your name? What is your name? Nakandi Daisy Harriet Melody. Where do you go to school from? St. Francis. St. Francis. Okay. Which class? What? Tell them, you tell them this, the class louder. Mid. You are in middle. Oh. What is your father's name? Your father? Deo. What? Mr. Deo. Mr. Deo. And your mother? Nakanda Deo. Dorothy. Today, what are you going to eat? What do you want to eat? Cake. What? You want a cake? Abatulaba tubaniriza nnyo ewaddewo Ssemanja. Amannya gange omuganda agamba erinnya nze Ssesanga Spirito. Ayiddira enjovu naye nga nsibuka erweza wano Mukono Kyaggwe. Nzaalibwa ne Deo ono tuzaalibwa bakitaffe basatu. Omugenzi Sylvester Ssemanja, Joseph Mukasa Sekandi ne Francisco Sekimpi. Abeebase erwezaawo jjajjaffe y'omugenzi Paulo Mayanja. Avaamu abazadde bali benkugambye ne basenga baffe nabo baaliwo besobodde kumenya mannya twasigazaako omu n'abawanuka akyaliwo era ye Mugalanda. Deo tuzze okumusanyukirako okuyingira amakaage gano kubanga naffe nange gaba gange wamu n'okumwebalizaako ezzadde lyasobodde okufunira mu maka gano. Twebaza Katonda kubanga buli kimu tekiba kyangu era tujja kuba basanyufu n'ababa banazze bonna okutujagulizaako ffenna ntubeera bumu. Kya muwendo abantu abasinga obungi babeera mu mbeera eyali badde ennungi ne batayita bannaabwe, naye Mukama katumwebaze kana akakisa kanene nnyo n'abaana nga weebali era mu mbeera eyo gye tutunuulira. Nabadde neerabiddemu kali nti tweddira njovu akabbira onvubu era tusibuka kambugu. Ekyo kyo kikulu nnyo era nja kusaba Deo ezzadde lyafunidde muno likole kyamaanyi ennyo okulaba nga ne kambugu batuuka era bwe bava wano emikolo guno gwekuddako okugenda ekambugu nabo bamanye ensibuko yaffe. Nze mwebaza Deo alina byankoleddeko byendabyeko emabegako nti alina erinnya lyafaanagana ne kitange Sylvester Ssemanja, ye Deo Ssemanja. Yajja n'ateekamu amasannyalaze mu nju eyo era netumwebaza. N'ebirala bingi kimanyi bijja kukolebwa nga tuli wamu. Omukama amutuweere emikisa n'ebirungi mu maaso awo n'abalala nammwe mubeere bwe mutyo mu nkola entuufu. Mukama abeere nammwe.
Nze Rogers Katale Sekimpi nga nzalibwa omwami Falasco Sekimpi eyebaseerweza mukono ne batata bange mwami Bantam Joseph Sekandi ne Sylvester Ssemanja. Ndi muto wa Deo at the same time ndi jajawe mu hierarchy kati mbeera mukulu we basically. Njagala kwebaza Mukama for Deo's life, basically that nti Mukama obulamu bwaba butegese, you should never give up in life. Nti Deo wa persevering okutuuka watuuse because he had a dream and he has lived the dream. Tukuze mulabanga mto mukulu wange, and one reason that I'm so proud of this man here is nakula mwagala nnyo because of his neatness n'okwambala obulungi nga ayagala nnyo okubeera smart. Yayambalanga nnyo t-shirt ezina kind of bazitanga pull neck ng'agitekako ekooti, so like I believed so much in this guy nga mwagala nnyo okuva nga tuli nga ndi muto nga mulaba. And I said to myself that the first time I get my son or daughter or something, my firstborn in life or anything, Mukama gwali bampadde balibeera omulenzi nja mutuma erinnya lya Ssemanja because I love this guy. He was always cool and yalinga obulamu bwalina bwabutwala amongst us, you know, the siblings and all. Nga tomulaba mu kukayana kuyomba, he was always calm, he would always play things cool. So nemwagala nnyo. And you know, thank God nti when I found my firstborn, immediately nali nagamba mukazi wange, respect to my wife, nti wolizaala omwana oyo nga mulenzi omuyitiranga Ssemanja, and I thank God nti kyabeerawo omwana oyo is called Lincoln Ssemanja. That's because nani nkyagala nnyo kintu ekyokubeerawo, and it really happened. Ndi so proud of Deo nti mu bulamu bwe tutambula Mukama aba n'entegeka zaffe. And this is somebody who had a dream okubeera nga afuna obulamu obulungi, Mukama amusaasira abeere nga afuna kyayagala in life. He believed in himself, and at the end of the day Mukama n'amayamba ne mukyala we ne batandika olugendo, and that is, I mean, they are today. Nti olaba nti Mukama babadde n'ekisa kya Mukama, babadde n'embeera yonna ey'okwekkiririzaamu n'okulembeza Katonda. This is one guy ayagala ennyo Mukama. You call him tomorrow ng'ali mu kyaki ategeseyo service. I personally Mukama ajja kunsonyiwa sibeera nnyo mu kyaki, naye this is somebody who calls me every time jang tugende mu kyaki, tugende mu kusaba. And I'm soon joining you, bro. And I could joining because you know kudanga with Mukama all the time, you know. So first and foremost, I'd like to say a big thank you to the wife, mukazi we Dora Ssemanja. Mukyala mukakamu, abadde mukakamu kuva nze lwe namulaba, has respect for many of us, all of us in the family. Amanyi buli mulamu we, amanyi buli mwana we. Abaana bonna batwala baana be bonna mu family yaabwe, the Deos. That tells you the nature of the woman Mukama gwe yawaddeyo. So I'm so great and feel thankful to God nti yabawa yakuwa omukyalo oyo. Abakyala bwe bato tebatera kulabika. Ate the way I see things, you guys are gonna make it for 100 years. Mujja kwatanga buli omu nga akaddiye ne munne, because you're making it so real. Mwina bwe mukitambuzaamu. Nolwekyo nebaza Mukama olw'ekirabo kino kye yabagonnomoddeko ekyennyumba. One of its kind, I should say. It's not some usual house you find anywhere. Naye this is a man that and a wife that have made it, ne bakiteekawo. Ekyo kitiibwa kiba kirina kuddira Mukama, because kintu kikulu nnyo, si buli muntu nti you can achieve it despite the fact that you can dream about it. So we as a family ya lujja lwa Paulo Mayanja twebaza Mukama olwaddewo. So okukwebaza ayi Mukama Katonda atuwadde obulamu okututuusa ku lunaku olwaleero.
olubadde lutasuubirwa kutuuka mu bwangu after a long struggle okulutuukako olwaleero. Wano wetuli olwaleero wetuli ku lunaku luno tuli mu maka ga nze muyita Geno Deo Ssemanja, erinnya lye namukazaako. Ezimu ku nsonga lwaki nali mutuuma, entalo zazzaalwana mu mirimu by'okusomesa wano technically n'ewaka waffe eri kyekyamuntuumya Geno. Ensonga lwaki eryo erinnya yalifuna, ye muntu atatera kwagala bintu bya kavuyo nnyo, ayagala bintu ebiri straight. Business wise wano nze abadde engineer we era nze ndi engineer we as per now. Awakaawe wano makage gano nze nagamuyimirizaawo ku ssomero eri, ninayo ebizimbe byemusitulidde naye kyenyinza okumubasomerako nga ye is a guy alina determination ku kintu nga agenda okukitandika. Asooka n'akuyita n'akugamba why ffe tunaafa tutakoze ku kino, mbadde njagala kuzimba kalina, naye kalina tugitandise tutya? Musooka n'omusomeramu n'omugaba munnange tusooke tufune paperwork wa kalina eyo nga bw'eneebeera, ne mukuba plan nga bw'eneetambula, oluvannyuma n'omukolera quotation ku nju eyo nga bw'eneeba eyimiridde, n'omuga nti enju egenda kulya $5,000,000. Kati for example enju amakaage gano gennyini we tuli, namugamba nti gagenda kumalawo $5,000,000. Naga muganda wange sente zigenda kuvaawo ezo, n'atya nnyo, naye ng'alina obumalirivu yalina akasente ke akaaliwo, ne mugamba nti tutya togenda kikwata mulundi gumu kyonna ozibwe ku kizimbe, sookolera esente z'olinawo tutandikirize ekintu kuba kirooto kyo. Yalina oba obukadde bwe bwalinga 85 okusinziira ku kyeyaŋŋamba, ne tutandika foundation n'ensetting enju wano, ne tujja nga tutambula ebyuma nga bali ebyuma ndi ebyuma nsaba bino muleeta ebyuma gino kiwereeta makisemire. Singa yali omusajja mumalirivu, esente ze nateeka mu ttaka awo, sente ze zonna ze yali alina yali asuubira nti zigenda kulinnya paka ku salaabu, n'enzimalira mu ttaka. Ne mujjukiza nti jjukira nakubuulira amaka gagenda kulya obukadde nga 5, naye tobuleeta mulundi kumujjanga kuba ng'oteekangako bitundutundu. Ne tuyimiriramu awo n'ayiyayiya esente endala ne tujja nga tukivuga, tulinnya waggulu tugenda ku salaabu esooka, n'afunayo zafinaga wayi mukama wange ninawe ze ninawe nga 38 tukoze tutya, gonze zireetera nakyo tuzitetenkanye ne tusitula ne tugenda waggulu paka level y'olo plate. Ekyenjawulo kyalina is a determined guy ku nsonga, agamba tujja kukimala, era alwana nnyo okulaba nga aggusa ensonga. Nze nali nkolera companies ezimu nga ziri Sudan eyo, nga ngenda ne Somalia, n'angamba nti muganda tolekeraawo okutambula, jangu otuule wano nawe ojja kufunawo emirimu. Era okuva kwange Sudan nezijja wano, yaŋŋamba nti ne wano ojja kufunawo emirimu. Mpulira erinnya lyo litambula nnyo, naye ne wano jangu abantu bakakasi ojja kutandikira kuguno ofuna emirala. Era wenjogerera bwentyo wendi okujja kukembadde neerabiddemu ke nandisoosezza. Waliwo omuto wange bamuyita Semyalo Isa, yeyanyunga ku ye, yaŋŋamba muganda waffe oliddeyo alina emirimu naye abantu abamukolera babbi tebamukolera kituufu, bamubulabula kujjangu ojja kumuyamba okuddukanya ekintu akukkirize ne wano kuba ozza okola emirimu ng'akulya buwulizi, jangu osobole okumulaga nti nawe osobole okuyimirizaawo ebintu. Bwe namukola n'alabanga byenkola gyebiri up to now, project akyagireeta, makaage gano gaggwa dda, nampa ne project endala ku ssomero eri ne musitula dormitories z'abaana. Project kasiteebanga ekwatagana na flat awo yeyakkiriza nti nsobola okugimuyimirizaawo, tambitira buli mu bwakisaazi, talina amuvuunya lyonna. Esente nga bwobimanyi bwafunayo nga tuddukanya ekintu, bwe zikendera nga tukiyimiriza, bwatyo bwazagenda n'ebintu mu maaso. Alina obumalirivu bw'enjawulo butalina abagagga bamu. Abagagga abasinga obungi alowooza nti ayagala amale kufuna bikutya bya ssente atandike enju. Ono yibwa ne $5,000,000 nga tukitandike, tukivuga zikoma tujja kwongerako. Kyekyenjawulo kyalina mu bantu be naakasanga. Alina omusajja omu gwe yeefaananyiriza ali Sudan eyo, baali bamuyita Geno Idris Agre. Yafa dda bamasasi omusajja oyo, yali alina obumalirivu mu byokkola, era y'omu ku bampromotinga mu Sudan eyo.
n'antunda mu gavumenti ya Sudan nemba nga nkola emirimu egy'amaanyi. Tusabe Mukama Katonda asigale nga amukuumira mu mbeera ezo nga ne ssente afuna tusobole okukola emirimu emirala. Allahumma amin. Amanya n'eddoboozi Sekandi Ronald. Neebaza nnyo Katonda olw'okuba nga akyatuwangaziza okutuuka ku kiseera kino. Neebaza nnyo muganda wange Ssemanja Deo Gracias okubeera nti yafuna ekirowoozo n'asobola okuzimba amaka gano, amaka agazimbibwa abantu abalinawo ku ssente. Nekimufuula okubeera nti kati musajja era omuntu wabanga amuyitako n'amusanga eyo gy'amusanze amulaba nga omuntu wa buvunaanyizibwa kuba amaka ge gafuula omuntu okubeera obuvunaanyizibwa. Neebaza nnyo muganda wange Deo Ssemanja nti ayagala nnyo kye bayita eddiini nga kitaffe bwe yagamba nti buli kimu kyonna olina kikola ng'oyita mu ddiini. Buli weekwasa Katonda buli kimu kyonna kibeera kirungi era buli kimu kyonna yakisobola. Neebaza nnyo muganda wange Deo Ssemanja nti ye ekitaligamba nti kweyawula kukola ki. Deo ayagala nnyo baganda be. Deo buli muganda we amwagala nga bw'ali. Deo taliiko kugamba nti oba ono ani naye Deo ayagala nnyo baganda be. Deo mwebaza nti nze amanyi nti nina omulimu gwenkola nti ndi wa vidiyo naye buli kaseera Deo tabeerako na kantu konna kakola ku ssomero oba waka nga tampise. Ne mwebaza n'okubeera n'omutima ogwo nti ayagaliza baganda be, talina kintu kyonna kirala kyasobola kukola nga tataddemu muganda we ng'amanyi nti muganda we akola ki akikola. Kale ne musaba n'okubeera n'omutima ogwo ogw'okubeera nti ayagaliza nnyo baganda be era nammwe baganda baffe abalina kye mukola nga gye muli. Deo omusajja mwangu, omukubira bukubizi simu n'oyogera naye Deo tasobola kuleetinga down. Kale mwebaza n'okubeera nti atuteereddewo okubeera nga tugenda okubatiza abaana n'okusaba wano mu nnyumba yaffe empya. Kale katusabe Katonda amwongere obuwangazi amuwe ne ssente ate osanga tunagenda ku kintu ekiddako ekisinga wano. Amannya agange nze Ssekimpi Paulo nga nzaalibwa omugenzi John Mayanja era nga ndi muzzukulu wa Falasco Ssekimpi era nga ndi muzzukulu wa Joseph Sekandi. Mbeera ku kyalo kino kwennyini. Neebaza nnyo taata Ssemanja kino kyatutuusizzaako. Atukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo era mwebaza nnyo mwebalire ddala kuba nze mbeera ku kino kyennyini ekyalo naye kwe kuli amaka ge naye atuweesezza nnyo ekitiibwa ku kyalo kino nnyo kuba nze ndi mutabani we naye omuntu ne bw'ajja buzze bagamba nti weewa taata w'oyo. Kiraga ekitiibwa ky'amaanyi nnyo. Ate ekyokubiri kye ndabyeko ku taata ono muntu mukakkamu nnyo, mukwata mpola, ebintu byabikwata bulungi, akwata mpola ate tasosola mu baana, taliiko nti ono waani nti ono waani. N'olwekyo nze neeyongera okwebaza nnyo taata Ssemanja. Weebale nnyo weebalire ddala ebyo byonna by'otutuusizzaako by'okola kuba ffe ng'abaana tusiima byonna by'okola ki by'okola. N'ekirala nkwebaza okubeera nga oyagaliza owa abantu baganda baffe emirimu kuba kati nze kyenzize ndaba tusangayo bataata nga ye bw'aba afunye omulimu awaako oli n'ekyo neebaza olw'ekyo taata ekyo kyonna ky'okola n'oyagaliza abaana n'obawa ku mirimu. N'ekirala taata ono mwebaza olw'okwagala ennyo abaana b'abataata abalala bonna kuba nze nkiraba nnyo taata ono nga ebyo byonna byasiiba akola ajja akikola mu mbeera ze zonna ate nga muntu mukkakkamu. N'olwekyo mwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala. Ebyo ebyange. Amannya agange nze Ssemanja Deo Morris nga neebaza Katonda olw'okuba nga Mr Deo amusobozesezza okutuuka ku kkula lino. Taata Ssemanja ono tuvudde naye wala
nvudde naye ebbanga ddene wala nga nzija mulaba ebintu byakola tebibadde byangu naye nze neebaza bwebaza Katonda olw'essanyu n'ekitiibwa kyamutuusizzaako okubanga afunye amaka naffe ate we tunaasobolanga okukuŋŋaanira nga tuzze okumukyali. Kakati bwe tuveeyo n'ensembera kumpi ne tufuna first born waffe. Bwe nfuna first born waffe, okay, at first bwe nali nga ndi lubuto n'atandika ng'okuŋŋamba kuba luli yali akyasomesa. Atandika ng'okuŋŋamba njagala okukola essomero naye nkoze ntya. N'aŋŋamba kakati ate n'eri mu nnyumba yaffe sikyabeerayo. Lwaki siteekayo essomero nayagala oteekayo kabapangize ne mwana. Engeri gy'olina dream ey'essomero. Lwaki toteekayo essomero? Teekayo essomero mpola mpola. Kuba by then nali nkola ku URA. Naye nga nfunye omulimu mu World Vision. Kati ate nga mu World Vision ensindikalira. So n'aŋŋamba tugenda wala. Osigagira osigala. Kakati nenkola, nembeera nga nkola bwe ntyo. Ne tubeerako awo bweyogerere we yatandikira essomero. Kati bw'atandika essomero awo nenzaala first born wange Ssemanja Dallas Francis. Namuzaala n'aŋŋamba omwana ono tumutume Francis. Engeri essomero lino taata gye yaŋŋambye nti ndiyite Francis. N'omwana no kubanga essomero lyatandika January first term, omwana namuzaala mu March. N'aŋŋamba tumutume Francis. Kwe kumutuma erinnya eryo era lye bamubatiza. Kati awo wemmala okuzaala omwana oyo, engeri gye yali atandise essomero ng'ali bize asaba transfer okuva mu gye yali asomesa. Ne tutambula ffenna tuutwo paka gye bamuwadde transfer ku Bishop East. Ne tujja mu Bishop East eyo nga waliyo ennyumba nga si nnungi nnyo. Ennyumba ebaddemu bintu bizibu nnyo byesobola nakunyonyola. Naye n'angumya. Nali mwagala Ssemanja nga mwagala nnyo. Omwami wange oyo n'angumya n'aŋŋamba no Dora, ennyumba eno tujja gibeeramu. Gwe guma tujja gibeeramu n'omwana waffe just 1 year. Konze 1 year nti yes. Ne tujjaawo ne tupaintinga muko ne tuyingira. Naye ssebo 1 year twamalamu 5 years nga tuzadde ne second born. Naye Katonda n'atuyamba ne tukola. Bwe twajja ne mukono n'aŋŋamba no kati engeri gye wasoma ebintu bya ssente bino ogenda mu St Francis. Kwanze ono nsasula. Eri nga mbadde nfuna akasente kange nga gwe tofaayo. Tujja kuyiya ssente tujja kukola ki? Tujja kukola. Nange engeri gye nali mwagala. Ate nga mukiririzaamu ne ngamba it's okay. Kangende nkole nze buli kimu nakyo ekyabaawo. Nga ngumira ku mwami Ssemanja. Ne ngamba fine. Tujja kukola. Ate nga kwolwo mu kusoma kubeera baasa kusomera. Nga tugattako ne decoration. Weekends tubeera bize kwoza bikingoye tutimba. So ne tukola emirimu mingi nnyo. Ne tuprintinga junior boys eyo wa masomero nga tukola printing t-shirts. Nga tutambula ffenna. Mukama n'atuyamba n'essomero ne litandika okukulaakulana, decoration waffe n'akulaakulana, tutandika okufuna ku busente mpola mpola. N'aŋŋamba wano wadde wabi we tusula naye sijja kuvaawo nga sigenze mu nnyumba yange. Ate n'ekirala n'aŋŋamba ndi nze ennyumba zino eza wansi zibbangalo nazisulaasulamu dda. Bwe mba nzimba nina kuzimba kalina. N'enseka ne mugamba mwami Ssemanja ddala tunaagizimba. N'aŋŋamba tujja gizimba tofaayo. Kati awo we twafunira ettaka lino ery'Eggaza wano we tubeera. Omwami n'aŋŋamba
tugende tuzimbe ne mga lwaki tetusose ne tuteekako akayumba akatono tunaamalako n'ennyumba ennene. Nangamba guma tujja kolaki tujja kuzimba. Ne ngamba okay fine, ne tuzimba ennyumba yaffe mu sipiidi naye tuba tugitandika. Nangamba Dorothy, ennyumba eno togenda kugyebakamu nga tetumanyi bakadde. Olwo nno tutandikiriza omusingi. Nangamba tukoze tutya? Nangamba tulina okugenda ne tukola ki? Ne tulaba muzeeyi. Muzeeyi akuze, tulina okumulaba kubanga nze nakuzibwa taata wange, mama wange yandeka ndi baby ddala, saamulabako. Kati tene tune mugamba fine. Nze saateekako mwami Ssemanja ku pressure. I did not even request, but he just decided. Nagamba tugende tulabe muzeeyi akadde. Kwanze it's okay, tugende. Mukama n'atuyamba. By 26th, was 26th of February, tugenda ne twanjula emityana. Naye ekyansanyusa tuba tuli emityana mu kwanjula nawa date. Nagamba nti mu December tujja kuba embaga. N'okuseka ne tuseka ne ngamba kumbe Katonda ye akola ki? Amanyi ebya Katonda tobiwakanya. Nga nze mmanyi tukyakola ki? Tukyayiya. Naye ekikulu mwami Ssemanja musajja wa ddiini nnyo. Ate ayagala nnyo Katonda. Nagamba nze nina okusembera ku mmeeza. Ne mugamba it's okay, tugende maaso n'ekiriwo kyonna. Awo mu December 15th 2017 ne tukola omukolo ogw'embaga. Awo nno nga nina abaana babiri olwo. Ne tukola embaga yaffe ne tugimaliriza. Kati we tumaliriza embaga okwe kuteeka amaanyi ate ku nnyumba eno. Ne tujja ne twambusa second floor, ne tusereka, ne tutetenkanya mu the next year mu November ne tuyingira wano. Era last Christmas ya 2018 ne twagirira wano. Nebaza nnyo Katonda olw'amaka gano. Nebaza nnyo Katonda olwa mwami wange. Musajja mulungi nnyo. He's so bright. So caring. Musajja mukozi. Era nze mbeera oluusi n'entyamu kubanga sometimes ayina ne decisions z'akola n'olabira ddala nga temulina gye mugenda kujja ssente. Naye n'asalawo n'agamba no Dora, we shall do it. Ng'ekintu kipulaani gy'alina ya billions of money naye ate nga gw'olaba you don't even have even a million nga temugiyina mu nsawo. Naye ye n'asalawo n'agamba no, we shall do it. Ne mugamba munnange amabanja ge tunaba tukoze wetuti tunaazijja wa ssente. Now we shall get it. And indeed ne muzifuna ne mukola. So mwami Ssemanja, thank you so much for loving me. Thank you so much for trusting me. N'abaana baffe, nze mwami Ssemanja yampa Vanessa was in senior P6. Abato nga bo bato. Abaana bange abo mbagala nnyo. Era I try so much okulaba nga bakula bulungi. Kuba kati naawo Maggie ali mu P5, Conrad ali mu P6, Vanita ali mu senior 2, Vanessa ali ku nursing, ali mu second year, Patrick yamala. Kati Dallas is in P2, Daisy is in middle, pozi ne baby wange ow'obugole, oyo baby wa kikadde tumuyita baby ow'obukadde. So nebaza Mukama olw'abaana bange. Abaana bange abo mbagala nnyo kubanga tata waabwe anjagala nnyo, nange mbagala nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Era I feel so very happy nga ndaba abaana abo bali bulungi, bagenze ku ssomero, bambadde bulungi. My children are very beautiful. I'm proud of that. I'm proud of them. I know they can do everything very well. So nebaza Mukama olw'abaana abo, nebaza Mukama olw'omwami wange, nebaza Mukama olw'ebyo byonna byonna byatutuusizzaako nga family. Tuze tutambula mpola mpola nga tustrugglinga, naye ng'abaana baffe tutuula nabo era ne twogera nabo ne tubagamba abaana bange mugume, kino kijja kubaawo ekiti, kino bwe kibaawo leero enkya ne kitabaawo. Sometimes musawo yayagala nnyo kaaba
Vanessa ne kakaaba, mami now you have not given me this, mami toze kunchalira, and most of the time visitations ziba zikwataganye. So njagala okubulira abaana baffe nti whatever we babanga tulina kye tuta providinze kiba newe kiba weekiri, but sometimes balina okuguma n'ekyo we tuba tukambuwadde tuba tubakuza bulungi okubeera abaana abalungi mu nsi babeere nga ffe. For me, I'm proud of myself. Nze manya I'm a good woman. I want them to be what I am. Njagala babeera bawala abalungi, ensonga lwaki sometimes nkambwalamu. Nze ndi mukambwe era nabo bammanyi naye nga mbaagaliza kirungi. So mwami wange Ssemanja, mwebaza nnyo olw'amaka gano n'okumpeesa ekitiibwa n'enfuna esaakalamentu. Ekyo kyekikulu ekikyasinze. Mwebaza nnyo. Nebaza nnyo bakadde bange olw'okunzaala, taata wange abadde mukosefu omwaka guno, naye ndi musanyufu nnyo titwamuleeta okumujjanjaba ate akomyewo okusanyuka olw'ekkula ly'ennyumba eno gye twafunye. Twebaza nnyo Mukama olw'ekyo era nsaba Katonda atukuume, atuwe omukisa, tutambule bulungi. N'abaana bange mbasabira bonna bamaleko bulungi, n'omwami wange musabira Katonda mwongera obugezi, kuba oyo omusajja mugezi gw'olaba oyo tomala gamugendako mpolera nze omutwe gwe. One time namugamba naye mwami Ssemanja nze omutwe ogwo sigusobola kugwetikka ne bagumpa sigusobola. So I love my husband so much. He's a good man. Musajja mulungi nnyo. Sina kye mwogerako, nze emyaka gye maze ne mwami Ssemanja kati 10 years. Naye tetuyombangako. I don't remember any day lwe twali tuyombyeko nti oba this no. Just simple things. Ate nakugamba Dora this nomugamba sorry kubanga manyi asonyiwa mangu ate nange nsonyiwa mangu. He's a good man. So nsaba Katonda tuyambe tutambulire awo. Era wendaba nga waliwo challenge nfukamira wansi ne ngamba Mukama ono Sitani ayingiddewo this time ajja kugenda. Era ogenda okulaba nga Mama Maria atukumye bulungi. Twekwasa nnyo Mama Maria ne tusaba Rosary. Genda olaba nga Katonda atuwadde omukisa. Katonda abadde mulungi nnyo gye tuli era tumwebaza bwebaza. Nze nebaza bwebaza kuba we nafuna accident emabega awo last year 2018 nafukamira ne ngamba Mukama kiri gy'oli obanga ekino ekize kize saawa eno nti ngenda fine, bwe kibanga wendi fine, naye Mukama nansobozesa okubaawo era wendi zino maaka zange zino nzitwalange ekyokujjukiza omukwano gwa Mukama gyendi. Kuba nze most of the time bwe ntunula mu ndabirwamu bwe nti I just cry ne ngamba oh God. Manya Kagwa Stefan Sekimpi. Era ndi musomesa yo director w'amasomero ga Joydan Boarding Primary School. Ate muto mwami Deogratius Ssemanja. Mwami Ssemanja tutambudde ebbanga ddene nnyo nga tujja tutambula mu nsi eno mu ngeri yaffe y'obusomesa. Twagenda ffenna enkozi ne tusoma diploma mu education, ne tuvaayo ne tujja ne tutambula mu mbeera ya buli omu y'okuwabulangana nga buli omu awabula munne ne wali. Kinsanyusa nti okubeera nti musajja mulungi akuwa amagezi n'akuwabula wanne wali mu ngeri ey'obukambwe ate naawe n'omugamba kino kyokoze si kirungi ga buli omu n'afuba okulaba nga akola ekyo munne kyakoze kyamugambye. Mwebaza olwa kino kyatuuseeko nti wendaba amaka gano gazimbye n'endaba embeera gy'alimu olwaleero, ebintu ebyo si byangu tebituukako naye bitambula n'ekintu kye bayita empisa. Empisa obuntu bulamu obwetowaze awamu no appreciation, muzungu akiyita oku appreciatinga. Bw'obanga okola ekintu n'osiima
kitegeeza nti ojja kifunamu ate ojja kyeyagaliramu. Mpulira essanyu omulanga yeyagalira mu maka ge, yeyagalira mu bintu bye kubanga abikoleredde. Atuyenye nabyo ng'omusomesa, ffe tumanyi abasomesa gye tuva, olaba musomesa ng'atuuse ku ssaliro kitegeeza nti yazimba amaka gano nga nzija ngalaba mu mbeera gye galimu n'ajja n'akulambuza, n'aleesa amataffaali, n'aleesa kino, n'ajja n'akulaga siteepu eddako, ne mujja ne mulambula. So nawulira bunnyo nga ngamba nti amaka gakoze ki gawedde. Kyemmanyiiko nti yali atidde okugayingira. N'ekyasinga okuntiisa ennyo kwe kulanga Madamu Dora afuna akabenje mu nnaku nga naffe tulaba nti ddala ekintu namusa etuuse ku myooge, ekintu kiwedde. So kyatukangamuuko naye Mukama mulungi n'amuwonyera n'amutaasa okusobola okubeera ng'asobodde okutuuka ku kino kyatuuseko olwaleero. Bwatuka ogw'okuyingira enju ne bakagwa tutya okuyingira ennyumba naye nga bulijjo mbaga nti twegumyagumya bulijjo nabakeera bukeezi ku makya esseeta n'emmotoka n'envuga regiyasi yange ne mugamba Mwami Deo oba oyagala oba toyagala ennyumba ojja giyingira oba kukuuma tujja kukuuma naye tugenda oyingira ennyumba era olunaku olulamba luna twalumala tusomba bintu kuyingira ki mu nnyumba mu sheepu yonna gye twagiyingiramu ennyumba yayingirwa. So Mukama mulungi nti olwaleero efaananga bweri, Mukama mulungi nti olwaleero tujaganya okubeera nti nabo bennyininyini beenyumiriza mu ekyo kye twayingira mu butiitiizi naye olwaleero bakiwuliramu essanyu. So bye nsobola okwogera ku Mwami Deo ne mukyala we nti nembazzaamu amaanyi nti bongere okubeera nga bakola ate amaka gano amalungi gasaana okukuzibwamu abaana abalungi ab'empisa. Abaana bireme kukuma ku ndabika y'amaka bye tufunye naye n'abaana baffe bafune ensigo ennungi nga eriflectinga awo wennyininyini we bava. Si kirungi kuva mu maka nga gano naye ng'ate ekkubo lituwanda lulusu. So njagala nsobola okwogerako ku Mwami Deo. Obadunonya studio enikukwatira emikolo gyo okugeza nga okwanjula, birthday parties, films, music videos ez'omulembe, embaga. Sofocus Media kyekyokudamu kyo. Bwina ayagala okwogerako nabo ku 0782 49 48 99 oba 0752 56 314 oba 0702 49 48 99. Sofocus Media, making you signals clear.